Kazibwe. Nakisuuyizula Kazibwe. Kazibwe nga yani? Kazibwe nina ensonga lwaki nateekako erinnya eryo. Ye? Kati eriwa mwezerwa mwali mwakola dda divorce oba wa just wali oyagala lyejjako n'olayira n'okuba ebirayiro? Nakuba ebirayiro nendikyusa. Yes. Nga ne mwizerwa kale yaliwo naye nga tetutali mu bulamu bwange. Bwe twafunira obutakkaanya. Yes. All right. Mutereva twakuwa MEDIAZ tuba tuyingiddewo nate ne ka update kaffe ku nsonga nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga kutwaliza wamu mu nsi yaffe Uganda. Naye bwe tufulumamuko katonotono naye nga ngenda kusooka mpe big up eri Esther oliawo America, Bonfils America, Alice America, mbatumiddeko nnyo era mbaagala nnyo. Omuyimbi wange Benis 26 nawe oliawo America, mbaagala nnyo. George Mosh Musuza Dubai, salute. Aniawo omulala nja kuba mwogera mu maaso awo. Olunaku olwaleero still nzize ku nsonga za Hajji ne Hajjat. Oba kati nkaŋŋambe Zuula, nzize ku nsonga za Zuula. Zuula yalabiseeko abantu awamu ng'atudde ne full figure ne minister eyali minister ku nsonga z'abaana. Wabula mu meeting eno Zuula bamubuuzizza ebibuuzo bino wammanga ng'amubuuza yani yenna Kangobi Jennifer full figure, mukyala Jennifer full figure. Zuula badde mu meeting eno Zuula ne bamubuuza ku nsonga zino. Zuula kyategerekeseeko kuba nga alina ndagamuntu 3. Zuula nakisuye mwezerwa. Ani kazi? Kati ani tata oma kwanjira kumanya tata oma kati oli mukwano gwo ni friend of yours omuteeka kwa identity card. Siza kitu wali tugende kwa banga yali agenda okumpa obuyambi bw'omwana bank statement and everything. N'omuteeka kwa identity card nze yagamba okukola ne mu passport kyekyo. Oyo agenda okuyamba bwe yagamba okukola. Luli ekigenda okubeerawo kubanga saagikyusizza ggulu. Mandowooza nti amateeka mu Uganda tulina amateeka gafuga amannya gaffe. Kati nze lwaga nti nze Florence Nakiwala Kiyingi. Omanya nti eryeddiini Florence, eryennakula nalyo ng'omukyala Nakiwala eriri ku academic certificates. Erya Kiyingi okuliteekako nteeka okubeera nga nafumbirwa omuntu oyo ate mu mateeka g'Abasiraamu bannaweebwa oba mba nina marriage certificate. Era ye yawadde explanation ye ajja ate okubeera n'endagamuntu ezo 3. Mulabyeko ne Wassakozi ng'agezaako okunnyonnyola endagamuntu ezo yazifuna atya. Ebitatukwatako essaawa zino tetugenda kwogera ku nsonga ya mwana. Lwaki? Omwana ensonga ziri mu kkooti. Kwe ozoogerako ng'okimanyi olina permission. Oba sekyo nawe ojja kukwatibwa otwalibwenga obujulizi kooti. So ffe tugenda yeeyo naye Kazibwe. Nakisuuyizula Kazibwe. Kazibwe nga yani? Kazibwe nina ensonga lwaki nateekako erinnya eryo. Ye? Kati eriwa mwezerwa mwali mwakola dda divorce oba wa just wali oyagala lyejjako n'olayira n'okuba ebirayiro? Nakuba ebirayiro
nendikyusa yes nga ne Mwizerwa kale yaliwo naye nga tetutali mu bulamu bwange bwe twafunira obutakkaanya yes kale nalina ensonga nali njagala kutambuza mwana ono omulwadde owa sickle cells nga njagala mutwala mukola bone marrow transplant kati mukwano gwange eyali annyambako mu ekyo genda otwala omwana bamujjanjabe bank statement na buli kimu kyonna okay nga birimu oyo kazibwe kitegeera kati nga nina okukyusa bino byonna ate ng'ono taliiwo mu bulamu bwo okuwa support exactly twali twafunamu obutakkaanya era ne tumala ndowooza emyaka nga oba 2-3 nga temwewulira era nga nagenda ne Supreme ne mweyambulula olw'ebyo ebyaliwo lwakuba te mu kuddiŋŋana oba kati oba twali tukyali bafumbo oba tetwali simanyi wagenda Zuula yatugambye Jennifer yabadde mukambwe nnyo n'atukugamba minisita omukyalo ono engeri gy'omutadde kuba minisita ye yamutadde n'amugamba okomewo wano ng'otegeerekesa omutuufu yaaniggwe kuba essaawa zino tetumanyi mutuufu ani gwe tuli naye gwe twogera naye ndagamuntu ziri 3 kati ku zino 3 amannya g'amatuufu ge galiwa gwe gwani Zuula ng'alina okuddayo akole ki alete endagamuntu entuufu eraga nti yenze Zuula 20 wabula Zuula mulabyeko wa Sakozi ng'agamba omusajja yali yavaayo actually nga ye yali yasayininga divorce naye omusajja atayagala kukola ki ku divorcinga naye ensonga zaabo nno mpanvu naye kyandiba nga tuvudde ku side y'okuba nti omwana biki nga tuzze ku zino ezazze mu mawulire ze baatuleetedde Zuula yandiba nga tali straight forward nga tali straight kuba naye kennyini ensonga ze zirumira Jennifer yamubuuzizza yayogedde ebigambo Zuula n'atuuka n'okuyimuka aveewo ne bamugamba naye ne wonooyimuka ogende waiti bagenda kukkiriza kuyitawo nti anti nze Jennifer byayogenze Jennifer nyiiza full figure nyiiza ngenda ba videos muzirabe omwana emituufu ne passport y'omwana n'entambula gy'atambulamu bimutume lumu it's okay which is okay bimutume lumu atwete passport y'omwana tuula Vaya tojja kuyitawo wali. Belinda tumalize. Kwa tojja kuyitawo. Wajja mawulire kufuna bwenkanya tukuwa bwenkanya. It's okay no problem. Twagala omwana yatambula ogenda kwogera. Omwana yatambulako wekitiibwa. Njagala okitwala nti omwana yatambulako oba okikirize oba okibuuza okimanye. Lwa nsonga ki? Tetugaanyi tuyamba abantu naffe tulina betuyamba. Osobola okweta omwana omunaayo n'abaana bonna. Ennyaanya emu envundu ette kisero. Omwana omu gw'otutte businga abayo n'abaana abalala ekyokubiri tuli mu mateeka kati wano kubanga tata w'omwana tumwetaaga tata omwana amanyi nti omwana we yatambulako era omwana ono passport ye eriwa omwana w'emyaka 14 nga we mugamba is it sure myaka 14 nga bali mu senior free bwe tugatadde atusiza covid and whatever what and what omwana we wa myaka 14 babadde asoma nabo mugamba ali mu senior free bwe kigambibwa nawe bamukuwadde. Is it true ayina 14 years na passport y'omwana ono eriwa yatambula biseera ki okutuuka atuuke mu Mexico asobola okukola ki okubanga abuuka ayingire mu America kyetwetaaga. Okay, tweyanze again omukyala ngena muwayo mukisabo abalina kyayongerako eno empisa gye tulimu mpisa yansi kubanga okuvedda nedda nga baga nti omwana akuzibwa kyalo era First Lady of the Republic of Uganda yakikkaatiriza n'agamba nti bwe twajjawo embeera eyo ey'ekyalo okuzwa mpulidde sigusalidde Zuula kuba ensonga ziri twazivudde kwa tuli mu kuzino Zuula wanajja na proving nti munaye ndi bwenti ne bwenti Jennifer n'avaayo n'agamba mbuya Zuula mu kwogera kwe ng'ayogera ne minisita yamugamba alina abaana aba so nga ate alina abaana aba omu bambi yali accident oba yava ku kalina n'agwa n'afa. Y'omwana bwe yatuukiridde endaga nti be bakintu aminsita yitata w'omwana era balina abaana bana omu yafa yamuvaako ku madala n'agwa ate yagamba nti yafa wamubuuza omulinamu abaana bameka n'agamba nti 2 anyway mbadde njagala nti omuterumu at least agenda abeere nga adda ng'ate process agitegedde bulungi ng'ayiseeko ne watata w'omwana. Thank you so much. Okusatu oyo gw'ataayogera byonna byabadde era ngenda kubibateerayo namwe mubyerabireko
ensonga bwezi tewe ziri sofa onaaba wekikyuseemu ngenda kuba nga nzijanga mbanyonyola naye nga kyemba mmanya ensonga ezo ziri mu kkooti eza Nisha ne taata we ne zikyali mu kkooti kino bakyuseemu tujja kuba twogera